ekituufu abasajja balimba. Bakulimba era? Nedda. Nange omwana wange bamulimbye emirundi mingi. Ekituufu abasajja balimba. Toyinza kumanya kituufu. Mpulira. Naye nze bwe nali nkwanibwa nagambibwa nti tewali muki mukyala. Kati ababoogera ebintu byabwe simanyi gye babijja kuba mu vidiyo nabulabye. Mukazi wagamba nti omusajja yagamba mukazi wange ngenda mulekawo ntwale ggwe omweru. Bannange nedda si kituufu. Kaakati omusajja yakugamba atyo? Omusajja yangamba talina mukyala. Ne mudeetinga ng'abeera wa? Ali bweru. Ali Bulaaya? Ali UK. Ng'akulabirira buli kimu akikola. Kaakati eno proposal y'ekifaananyi ate yeebeera etya? Naye bannange Shirini weekoze ebintu mu Uganda. Maziga temwagala nsanyukeko. Lwaki omusobola kulindako? Nga nakaaba. Lwaki mu kifo kya proposal lwaki teyakulinyisa nnyo? Wamugamba akutwala. Omulalu wakuwera okwatira. Kati ya proposing atya? Yakuba essimu na proposing. Nakola bw'ati akaweta. N'afukamira. Nnyo. Manaye nava mu maziga temwagala nsanyuke. Banaye abaana bawono simanyi. Muleke nsanyuke. Yagala nsanyuke naye maama eyo proposal ya kizungu nnyo. Yafukamira ku ssimu. Yafukamira ku ssimu. Waaliwo maganyumiza. Kati nze mukwano. Tuba mu proposal lunaku lumu bbiri. Ndowooza omukyala agamba kanneesowoleyo. Yali akitegedde nti odeetinga bbaawe? Mukwano simanyi siyinza kulimba. Kati omuwala yeepositinga? Omuwala ki yeepositinga? Mujjawo? Wallahi simumanyi. Abaana babyogera naye simumanyi na bwafaanana. Nze kye nakoma okutegeera yanvuma. Ani yakuvuma? Mujjawo? Ndowooza. Nedda. Togamba ndowooza yajja mu kabox n'akuvuma. Nnyo. Ng'agamba mbuki. Yasooka kungamba njagala bizigo. Ne ngamba kati ngenda kuweereza bweru. Kati ndowooza we singa yatandika bw'atyo sandimuzeemu. Yangamba njagala bizigo, njagala oil scrub ne sabbuuni nga muddamu. Ngamba nnyabo sizze kugula bizigo. Bakubba wange. Eganzibwamu. Nakulabye ng'akuproposinga. Ije byonna n'abinyumya biki byonna n'abinyumya. Anyumiza. Njagala obinyumiza omwambo banja. Nga oda we baba bagintumye wano ngitwala walala. We mba ntutte emmere si we mba nkoze eki? We nkoze oda. Omukazi n'agamba simala kano ate ng'olina ekyalo ky'effuuti. Yagamba kano akawala mwakalese kwetundira wano. Oba ng'alaba nga gwe yeemolo bw'emoozi. Kati nga muganda wange agenda agamba senga wange oli omukazi tagenda asobola mwana kuba n'ebigambo byamugamba si kufumbisa obwongo. Nalema okufumbisa obwongo era ne bansuulawo bwe bati. I'm so sorry. Kati nga teri ddina tezikyaliyo, teri kulyako wabweru, teri ebyo byakoma wano nga bankwana naawe. Awo we byakoma? We byakoma. Eri teyalina buli tebwali bufumbo bandooza kwali kwesiba ku like buli omu nga yeesiba ku munne nga you're not meant to be together. Nze bannange okwesibako kunnemye okutegeera. Nga titulina we tukwataganira eri teyali love kwali kwesiba ku. Mwekubakokko? Mwayombamu ne mwekubako? Awo nga tugenda kwawukanira ddala. Kiki ekyabaleetera okwekuba? Nali nakawere. Ndowooza ate ng'eri akozeyo already amaka. Omuwala yamuwasa n'atuuka n'omukolera amaka? Bwe nsuubira, bwe nali nsuubira. Nze tebannankyawako sijja bbalimbi. Ekikiggwe? Ngenda kufumba. Obufumbo bwange obwa online mbutambuza bulungi. Wow! Amazing! Myezi 9 kati. 9-8. Kati omusajja anajja ddi? Ate ezo olina okumpita omusajja oyo nga nina okubaawo okupropose okutunuzeemu kamera. Waawe obufumbo bwange obwa online mbutambuza bulungi. Amazing! Kirungi nti obwenyumirizaamu naye weekuuma. Musajja tasanga nga baakutwala. Omanyi nno n'abasajja b'ebweru mulwayo. N'omwana nga mulungi. Olaba bamutwalira awo. Wali badde weekolamu omulimu. Boogera sikiweerezanga. Naye ne bwe mba nkiweereza oli mwami wange. Yakuproposinga. Tuli mu bufumbo bwa online.
nanange akyali mu girl era ye. Why? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Bwoba oli bupyanyigira kagamba ako ka subscribe okubeera nga tweyungako. Bwoba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, we tuli kubeera nti tukuweereza bulambalamba. Olunaku olwaleero ndi ne Shirini okuva ku TikTok. Nkakasa mumulabyeko emirundi mingi nnyo. Azze n'abanyumiza ku mboozi ye ey'obufumbo ku myaka emito kati gwe omwana ow'obuwala ayagala okufumbirwa ng'oli muto. Simanyi kiki ky'otegeeza. Tuli wano okubeera nti no tuweyongera okumanya ku bulamu bwa Shirini. Butambula butya, abajjonkezi bangi ku TikTok awo bagamba Shirini obulamu bumulemye. Ali mu mbeera ati twalaba proposal y'ekifaananyi naye mwana gwe obulamu obuyiseemu mu ngeri esinga okubeera ey'awaggulu. Kale kakati njagala okubajjukiza HK Furniture wetuli okubeera nti no tukuwa furniture omulungi ow'omulembe. Tukubire ku ssimu tubeere nga tukuwaako ku bintu byaffe okozeseeko. Nsanyusa okukulaba. Nange okusanga Hadija. Oli otya? Oli. Banaye olabika bulungi. Nawe olabika bulungi. Ate oli muto kumidi obeera ng'omukyalo omukulu. Simanyi ndowooza essimu ekyusakyusaamuko. Essimu ekukyusa ndowooza. Obulamu buli butya? Girl child bannange obulamu buli butya? Byakupambana just n'obulamu si bwangu. Obulamu si bwangu. Byakugezaako. But you look so beautiful. Thank you. Kale buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizzaako ku HK Media nsanyusa obbalaba. Bakugambako nti ofaanana Ruth Kalibala. Nyinza okuba nga mufaanana. Nyinza okuba simufaanana. Olwa kala. Era mukyala mulungi. You are the young version of Ruth Kalibala. Kirungi. Wamma nimbi. Tamufaananamuko. Oyo omukyala ebiseera we yakubira akalango ka kondo. Naye si mukyala mubi bambi. Mulungi. Ate yakula bulungi. You are beautiful as well. Bweti nga ayina abaana. A beautiful lady. Naye bannange Shirini onsanyusa ebintu by'obikwata mpola oyogera mpola simanyi lwaki ensi ekuvuga sipiidi. Abantu abalungi mu nsi ensi bavugira ddala sipiidi. Shirini lwaki ensi ekuvuga sipiidi ku buno bwonna obulungi bw'oliko? Simanyi simanyi mwana gwe naye bangambe nti zatusooka ne zitatuva mabega. Zikusooka ne zitakuva mabega yo so right. Mama wange yali mugagga bayibawe. Twakula akasente weekali. Na buli kye twagala tukifuna. Naye ndowooza oba Katonda yayagala zitusooke zime tuve mabega. Akasente ne kagenda nga kabula. Kaakati taata we yaliwa? Taata wange nze personally simumanyi. Naye muganda we ye yankuza. Muganda wa taata wo? Era ye yatuleeta wano mu Kampala. Kati mwe mwali mubeerawa? Mama wange yaŋŋamba taata wange muganda naye bagenda eyo Fort so kati gye banzaalira. Kati nze nkulidde nnyo Fort eno nzizeeyo ndi 13-14 years. So ekitegeeza olulimi omanyi Olutooro, Oluganda n'Oluzungu? Yes. So mama wange tujja eno ng'embeera egaanye. Kati obugagga mwabulina wanga muli Fort? Nga tuli Fort. Kati mama ye yali akola ki? Mama wange yali mukinjaji. Omukyala? Yali mukinjaji omukyala? Yali asuubula nnyama? N'agitema. Nga yagyetemera? Nga mukyala. Abalungi abatulaba tuli mu mboozi ya Shirini olunaku olwaleero nga tetunnaba na kugituuka wakati emboozi enyuma okuva obufi. Nga nkubira ssenga wange nga ngamba jangu mu tawuni okole. Nali sikolangako. Senga nga yali abeera mu Ndeeba nga tulina okukolera mu paaka eno empya ndowooza nga bakagiteekako. Kati ekizimbe kinagenda okukolerako kitunuulidde mu paaka nga batunda emmere. Nga tugenda kolo lwe nagenda ewasenga nakola nkeera nga mwana gwe byakeera sibimanyi simanyi bwe batambuza mmere nga tutuuka
nga wakomye mu senior 3. Awo nali mu senior 3. Mu senior 3 ndowooza yali yali first term nga tunoonya school fees wa second term. Nangenda kati omukyala ndowooza gwe twali tukolera yali tansiimye. Mukyala mukadde sijja mwogera mannya. Omukazi yabonyabonyansi. Ndowooza ng'alaba omwana ow'emyaka 15 agenda okukola okutambuza emmere. Nentambuza emmere mu paaka. Eyo paaka empya baali baakagitandika. Nentambuza emmere mu ebyo ebizimbe oba yeewali ne Wakisekka sayidi zeeyo. Nentambuza emmere. Natambuza emmere ndowooza okumala ennaku nga 2. Gwo gwagaana ogwo omulimu. Gwagaana ng'omukyala tanjagala, byenkola sibitegeera, wentwala emmere si weewo. Tomanyiiwo. Simanyiiwo. Babanja tobanja. Nga oda we baba bagintumye wano ngitwala walala. We mba ntutte emmere si we mba nkoze eki? We nkoze oda. Omukazi n'agamba simanyi kano ate ng'olina ekyalo ky'effuuti. Yagamba kano akawala mwakalese kwetundira wano oba. Ng'alaba nga gwe yeemola obwemozi. Kati nga muganda wange agenda agamba senga wange oli omukazi tagenda asobola mwana kuba n'ebigambo byamugamba si bya myaka gye. Nga ndekerawo nakomekereza nkomyewo entebe nga sikomyewo na fees. Mwana gwe era nga bw'obimanyi nti otuuka n'ofuna abakuyambayambako n'oddayo ku ssomero sita wange nampeererakokko babaabe ne bampeererakokko paka we natuuka mu senior 4 nengimaliriza. Amiina. Nenyingira ensi kuba ensi natandika okufeesinga ensi ndowooza nga ndi muva clear senior 4. I'm so sorry. Kati nga ndaba kati mama wange yenda muteeka ku pressure mbunzire ku ssomero, mama wange teyaddamu kuyadya, yayoza engoye z'okukyalo n'akola biki nga era ne ssente tezikola ki tezivaayo. Ne gamba akangende nkole ndabire mama wange nga n'enjala nayo omukono gye tusiibye nyingi. Nengamba kanyingire field y'okukola. Nengenda nasooka kukolera mu kabotiki. Nenkavaamu nga nako bosi tasoboka. Nengenda mu supermarket. Nengenda mu supermarket paka sister wange we yagendera ebweru awo. Gwoddako? Second born wa mama. Yagenda bweruwa? Yagenda Jordan. Jordan. Yagenda Jordan n'akola. Yakolayo oba emyezi nga 6. N'akoma wakati mu kukomawo okwo kunasinkanira taata w'omwana wange. Kati kunasinkanira yandabira ku ssimu. Nangamba oli kawala kalungi njagala kulaba. Bwe kujja nandaba nanguyira pizza ezo ezaali 2. Nangulira pizza ezo ezaali 2 nga ina simu 2 nga ina ne laptop. Baali bavuga Kiprado nengamba tuwonye bintu. Mwana gwe. Ngudde mu bintu. Ntyo we nagwa mu mbizo za taata w'omwana wange. I'm so sorry. Kati wo wamufunirawo n'ofunirawo olubuto? Asaasoka afunirawo olubuto. Nze ekyandi mu mind kujja mama wange mu nnaku ng'enjala. Mwana gwe enjala yatuluma. Ffe twatuukako ekiseera nga tumala n'emyezi 3 nga entamu zaffe tezifumbye. Tukeze entamu eziba tezifumbye zibaamu akantu kakweityako bw'oba ogenda okwoza okakuutamu nga bwe tutyo bwe tuli. Kati nga mulyaki? Kikomando? Mama wange yagendanga ewa ssenga wange n'asiibayo ne bamuwa ekyeggulo najja nakyo mu container. Nange bwe mba nkomyewo nga ngenda ewa neighbor. Banengende ewa mikwano gyange nendi. Ffe baneighbor baffe baatuliisaakokko. Tebafunga nga babeerawo nga bakimanyi bano tebafumba tebalina kyakulya. Nga balumirirwa ne baleeta. Kitegeera. Zinange mu mutima gwange nabanga neebuuza ffe twabaki abatalina musajja ayingira waka kuba ndaba abasajja be batera oleeta akaveera ewaka ne baleeta emmere mba muli awo enva ne bazireeta. Nze nkuyidde mu nnyumba sirabangako musajja mu nnyumba yaffe. Bawa mama wange. Yali ndowooza tayagala bbi balage ebyo. Yali ndowooza tayagala bbi tulaga naye ndowooza yali yeetaaga afumbirwe. Wali omwagaladde mwafumbirwe? Atuzaalireyo ku bwana naffe tubeereko n'omuntu nga tumuyita taata. Naye nsalabako musajja teyasobola. Omanyi munaaye bamaama bano bagetinga so broken in different ways. Ogenda okuwagala
kintu kibeewo nga ye yasalawo ng'agamba nkitadde okitegeera ate mama wange nze edda nalabanga nga akyali omuto wakati alina emyaka 52 muto nakati tannakula bamaama babantu balinga naye nga si mufumbo era lyonna ebbanga nebuuza kale nga nkimanyi muli tata wange yafa naye nga ngamba finga tulina musajja ajja waka mwaka ku mwaka tewamubuuzaako nti mami kati obirowoozaako ki ebyokutudizaawo zaazi ebyaki ebyokutudizaawo zaazi tabinyumya nako tayagala nakumanya omugamba naye kati mami mbeera ki temulinayo relationship ne mami wa tugirina nnene nnyo naye ndowooza ebyo ebintu ye nga ye tayagala byogerako bw'obimubuuza ng'anyiiga tanyiiga talina reaction yonna gy'akulaga omugamba nti munnange maama omusajja zaamu omusaayi kati ate saawa zino kati yakoowa bwe batuuka mu gino emyaka baba bakooye yakoowa takyasobola bannange mwakula si mukambwe batugamba omukazi abeera agatalina taata waka teyaliiko mukambwe abeera mukambwe nga aliko mbu n'obuswiriri teyali mukambwe mama wange bwe yabanga ne ssente nga buli kyoyagala akikuwa amiina buli kimu pozi we zatuuka ne zimuggwako teyaliiko mukambwe nsinze mama wange teyankubako mpozi bakulu bange bo naye nze teyankubako yadde kati obulamu noono baby daddy bwali butya notuuka n'okuzaala omwana obulamu ndowooza kwesiba ku bantu abatatwagala olimba naawe omuntu eyakudeetinga n'aleeta ne pizza 2 najja ne laptop ye nga ye ndowooza yalina excitement y'okulaba beautiful guy kati mwasisinkana muti yakusangawa namumanya nga sister wange ali mu kukomawo kuva bweru like wamusanga ku ssaawe amunkonectingako yali mukwano gwa tata wange Haji n'atuweereza ennamba sange yali bweru nga njagala kudda nampa ennamba ya Haji kati Haji kwe kumpasa ennamba y'owa tiketi kati nza nkontakitinga owa tiketi kati owa tiketi nalaba profile picture yange ndowooza n'agamba kanaakana nina okkeetwalira yali akola mu travel company yali akola mu travel company nangamba sister wo bw'aba akomyewo njagala kulaba ne mugamba jangu ndabe laba bwajja n'ekimotoka n'amasimu 2 ng'amalo ge nnina mukwano nankwana nensikiriza nakuwa essimu teyampa essimu ate essimu yangulira later nga tuli mu relationship ndowooza fo yali akwagala yakyuka bukyusi tanjagalanga nako bantu kwesiba ku bantu abatatwagala wamwesibako wali owulira ng'omwesibako of course otya ndowooza kwesiba ku muntu otya omuntu atakwagala oba omulaba yali tanjagala atya noteeka ku mukyalawo omuntu gwe mubadde mukozesa ebyabasajja babikola shali yali tanjagala naawe yakuteekako nga bw'onoogamba nti secretary nga woolaba primary hindu abo abatambuza bukyayikyayi abo abo abatambuza bukyayikyayi mu ofiisi y'abaami tebatutte basajja bitooke byebigwa yoyo gwe yakuteekako kati gwe mu kiseera ekyo wali okola mulimu kyalayika yayagala oli kuba yali akola obukyayi gwe wali okola buli nali ntunda bintu biki twali tulina supermarket ng'okola mu supermarket Alini omusajja oyo yenna yakuteekako mukazi wa bukyayi gwe wali okola mu supermarket nte yali wa bukyayi kibadde kiboozi naye omuwala yali asiimuula bintu yajjanga omukozi nga bw'owa omuntu omulimu ate kyewuunyisa nze yamuwa omulimu ani yamuwa omulimu nze mwennyini gwe waleeta omuwala si nze yamuleeta naye nze yamuinterviewinga nemuwa omulimu nanjagala nnyo banaye ngampita mami ng'olabira ddala mami tasobola kubaako nakyakola munnange gye byakomera eyo nga yeegomba daddi abeera nnoonyerezaako nga nze nno mbalaba bwe nti kuba nze ndi muntu ndi mukkakkamu era namulaba ne mugamba omanyi oyo omuwala akuwagala
nangamba saamwagala. Banaye tewali mutaddemu kirowoozo bw'obiraba osirika busirisi. Oba nkugambe nti oba nze instincts z'abakazi zikola ki? Zikugamba. Nze namulaba era omuwala nenjogera naye ne mugamba n'oyo nga tuli bafumbo kitegeera. Era sister wange twali tukolanga naye awo ng'abalaga ebifaananyi by'emikolo biki. Omusajja yajja n'ewammwe? Yajjako n'ewaffe n'akyala okukyala nga kw'amaanyi kwalinga kwanjula. So kati nze nga mmanyi omusajja yali takwagala. Nze nga mmanyi mwami musajja mukulu, of course yali ansinga emyaka tasaakola kintu kifaanagana bwe kiti. Akapande wasoma bubi. Nasoma bubi. Engeri gye yali ansinga emyaka nga 10 nali mmanyi nti ye si wakulwanira si wakuteekako maanyi mangi. Nga ndaba ekintu kyange. Era ne bwe namugamba n'oyo omuwala akwagala. Nangamba saamwagala era saakiteekamu maanyi mangi. Ate ng'oli shuwa bba waakwagala. Yali tanjagala. Bannange lwaki ogamba bw'otyo mu kiseera ekyo? Abasajja tebatwagala. Batwagala naye lwakuba ffe tetubitegeera. Tulina enjagala gye twagala batwagalemu. Nze nkubuulire ekyo ndi kyogera paka omusajja yali tanjagala. Yakola biki ebikuleetera olowooza nti yali takwagala Shirine? Oba ekyo kyokka kye kyandaga nti yali tanjagala. Bingi. Era bannaye ndowooza abasajja si bakuteekako maanyi mangi. Omusajja oyo namugulirako ko. Yali birthday ye nemugulirako k'ebirabo. Nambuuza naye gwe lwaki oyonoona ssente? In fact ebyo ebintu byali worth 1M. Ebiseera ebyo. Ngolowooza ogenda musanyusa. Nandowooza ngenda musanyusa naye mukwano yaŋŋamba oyonoona ssente. Bingi ebiraga nti omusajja yali tanjagala. Ng'ebiri wali obeera mu nnyumba ye oli mukyala we akuwasizza. Kati kiki wali oyagala ekirala? Wali olina kubeera eyo otuule eyo okole omuveeko. Omusajja oba olina muvaako buvi n'abeerawo ng'ekifaananyi. Era abasajja balina bavaako buvi. Abeerawo nga Teddy Bear gwe n'okola ebibyo. Naye nze byo sibisobola. Oba olina omulagala abwe? Kati love y'okufeekinga. Nati mubufumbo ebyomubufumbo feelings emotions size ezifumba bwongo. Nze kale bwannema. Walema okufumbisa obwongo? Nalema okufumbisa obwongo era ne bansuulawo bwe bati. I'm so sorry. Kati nga teri dina tezikyaliyo, teri kulyako wabweru, teri... Ebyo byakoma wano nga bankwana naawe. Awo we byakoma? We byakoma. Eri teyalina buli tebwali bufumbo bandooza kwali kwesiba ku like buli omu nga yeesiba ku munne nga you're not meant to be together. Nze bannange okwesibako kunnemye okutegeera. Nga titulina we tukwataganira eri teyali love kwali kwesiba ku. Mwekubakokko? Mwayombamu ne mwekubako? Awo nga tugenda kwawukanira ddala. Kiki ekyabaleetera okwekuba? Nali nakawere. Ndowooza ate ng'eri akozeeyo already amaka. Omuwala yamuwasa n'atuuka n'omukolera amaka? Bwe nali nsuubira. Tewaggwa nga undercover mu simu ye n'ogikebera? Mukwano, nakebera essimu era ne nfuukira akatungulu. N'okaaba? Ng'ekirimu kitokota? Nakaabira omusajja. Simayo bandiddamu okabira omusajja nga bwe nakaabira oyo. Sisobola. Bw'otyo bw'obeera nga tonnafuna mupya ogamba sisobola. Kulinganga kunywa omwenge omutamivu bw'atamiraga asiguddamu. Nze nakaabira omusajja mwana gwe. Nali simanyi nti lava eruma bw'etyo. Ne weekwata mu kasonda ne weenyiga. Maama ate nga ndi nakawere. Nakawere wa myezi 2 kuba yatuleka mwana wa myezi 3. Yabaleka? Mwana gwe nga gayi yali alowooza atuleetedde sukaali ebintu by'ewaka nga tabireese ate nga ku dduuka tanjagalayo. Kati mugamba for sometime ndowooza ng'ennaku nga 4 mugamba omanyi tewali sukaali, omwana talina sukaali talina kino angamba nabireese mwabitaddewa. Kati olwasembayo nampa sente nazikendeeza ne mugamba omanyi
Mbadde nsaba ompe n'omu ssente bwe babiganya okuva ku dduuka nkole ki mbigule eno. Nagamba oli mwana muto tokiraba nga ssente zibuze. Ate already nina ebizibu byange eno, ayagala mukyala mulala, takomawo, akola ki? Oli muto tolirabangako. Ne mugamba gwe already nali oba be bayita postpartum. Omwana ankaabirira, nina okwenyiga amabeere. Nze natuukako n'omwana nga mpuya simwagala. Omwana mukyaye kulembera gye nali nkola ki? Gye wali oyitamu. Nga yalimbi. Mwana gwe nga mugamba omanyi. Nga takusitulirako bino kanneebakemu gw'ositule. Mukwana atayiminga ssaawa 9 gwayingira. Ng'omwana azzeewoko. Ate misana musajja muganda ayagala matooke, ayagala kino, olina okufumba. Nali nafumbirwa mwana gwe. Wali wafumbirwa. Wagambye nali nafumbirwa mwana nali nafumbirwa. Wali wafumbirwa. Bwe buvumba obutuufu. Wali wafumbirwa. Wali olowooza ani agenda obikola. Temwalina maidi. Nalina akaganda kange nga kembeera nako. Naye nga nabali baŋŋamba mbu gwe abalina okufumbira omusajja n'onyiga amatooke baakubuulirira n'ogenda mu katale n'ogula enva n'ofumba yadde nga n'amaka tegateeredde olina okufumba. Wali wafumbirwa. Ekyo kyo kirina okubaawo. Kuba n'oli yadde amaka tegateredde alina okulekawo ssente. Mwana gwe kati ne ŋŋamba omanyi mpa ssente ngende ngula ebintu. Paka lwe twarwana. Ng'aganya ozikuwa. Nakwata mu nsawo ye nankwata emikono. Bwe yankwata emikono ne mugamba osaaga. Ojja kuzimpa ne tuzirwanira. Bwe yamala n'agamba omanyi kwate ku butambula ogende. Katata we ekyo ekiseera nga mpulira mwagala. Anti taata wa mwana olwo. Nesooka mugamba nange tondekaawo nze nakula munanga musirina taata. Nakula sirina taata waka nga byonna bwe ndi mugamba. Oba okikoze. At least kulwa omwana biki. Nanga ngoba seriously. Nengenda ewa maama we. Ne muloopa ne nkola ki. Awo. Ayongerayo. Nali njagala mwana gwe tukuze omwana nga ndaba okukuza akaana. Bulaabwa kula wekka ne maama we. Mwana gwe nga ndaba okukuza akaana nga tekalina kitaawe waako. I'm so sorry. Byatuukira era biganye ne bigaanira ddala paka omusajja we bayogera naye abantu abamu bayogerakokko naye paka ye we yalaba tekimumalidde. Tuba tuli awo n'asomba ekitanda n'asomba biki paka we yamalamu bye yali ayagala swi n'abaleka mu nju. Teyansiibula mwana gwe. Niga yalina empisa embi. Yali kuleseemu n'ebintu. N'omwana yandekamu n'ebintu yandekeramu ebintu ebimu naye teyansiibula. I'm so sorry. Abasajja be bafuna abakazi abookubiri oba babalogoba kiki gw'aba ayagala. Mu kiseera ekyo naye abajja mukyawa kati olowooza bakyali bonna simanyi. Mu kiseera ekyo abeera excited oba abeera abadde munnanga ate abakyala abookubiri bafumbira ddala emmere ne bagitokosa. Afumbira ddala tomanya bayinza okuba nga bakyali bonna. Anti baba bamubuulira weaknesses zo kati nga ye yeekolako ayongeramu amaanyi. Bamugamba oli nno gw'olaba munnange ali bw'ati ne bw'ati nga ye anywa ekitiribiita. N'omukyala nno yalinga abiŋŋamba bangambye okola bw'oti tosaamu nnyo maanyi saba nga nange mukwano nsaba ng'oli bwambuulirira nga nange mbikola nensaba. Nensaba mwana gwe omusajja era n'akomekereza nga amututte. I'm so sorry. Ndowooza ye yagambanga gwe saba nze kandiite. Nange ne mulekera ekintu kye. Bebaye nebaza Katonda nti oyo omuwala kuba lwe yatwala omwami maya biki simunyegangako kigambo kyange yadde neki. Akulaba ne ku TikTok oyo omuwala. Bulungi. Naye kwali. Wetuvaako wano ndaga ku muwala oyo olabe. Njagala ndaba omuwala eyabba bbaawo bannange. Munnange simunyegangako kigambo kyange kyenyi. By the way nze simanyi oba ndirwanira omusajja. Olaba oyo gwe nali njagala ennyo yannema okulwanira. Sirirwanira musajja. Yannema okulwanira n'amutwala.
eyo story abantu abasinga gye bantegeererako. Kati bwe yabalekamu mu nnyumba temwamukubira mugamba Daddy when are you coming back, omwana akaaba ayagala taata we nga ne message zange tazi openinga ne bwe mukubira takwata. Awo sitaani aba asazeeko nensaba nabeerawo nga neerimbalimba nti osobola osabira omuntu n'akomawo mu bulamu. Kati ate ne bba wange nanfunira omusabi nansabirako naŋŋamba bba wagenda kukomawo nensigala nga nsaba buli ssaawa mwenda lererere kaniiza omusajja akomawo yakomawo teyakomawo ne mmaliriza nga nvuddeyo nga nkomyewo ku butaka wano ewaffe. Maama nga bw'omugamba nti bwekiti ne bwekiti ng'agamba ki? Ye maama munaye engeri gye baalaba nti twali tukoze omukolo tuzadde omwana nga naye munaye asuubira tuyinza okukola ki okuddawo. Era nange that year was it 2023 era nga nange nsuubira ajja kukola ki ajja kudda. Teyadda ate nze nalinga nnumwene ebbali naye nga sitamugamba owaaye kola ki komawo. Kale olumu nabimugambanga naye nga ŋŋamba kannema okumwesibako Katonda ajja mmukomyawo. Banaye ekintu ekyo kyantokyaringa kubeerawo nga nnindiridde omuntu atakola ki atadda. I'm so sorry. Teyadda mukwano tandika okumuvinga on mpola mpola. Kati ate buli lwendaba omwana mba nzijukira oli namange naŋŋamba kati bwe kiba bwe kityo bwe kiri omwana mumpe ddamu ogenda oyiye obulamu. So I gave myself some time nga siri na mwana. Period yali ya myezi nga 8 awo nga bwe neekuŋŋaanya naye nga of course buli lunaku nzija nendaba omwana naye nga nina wendi naye nga siri awo kukaaba. Wali waliwa? Mama wange abeera wano Ntebe ate nange nali mpangisa within era Ntebe. Wafuna akazigo n'opangisa? Nfuna akazigo n'empangisa. Kati banaye ng'obeerayo otya wekka? Nafuna omulimu. Heartbreak ng'eruma ng'oli wekka? Mwana gwekozesa n'ebyekisiru nemmukubira nemmugamba owaayi okyalina oyo omuwala gw'osinga okwagala. N'aseka nanzijjako nakaaba. Gwe oyinza okukola ebyekisiru n'obimalayo. Nemmukubira nenfuna akatambaala nempandikako buli kimu kyenjagala naye nga nkasabiramu bwe nkakaabirako. Bannange omusajja oyo bw'anaabonaabona mudda teyeebuuza kuba byonna wabikola kati. Kati 2024 was my healing year. Amazing. But I lost myself okumala ndowooza tekyanyanguyira ku healinga cause bwe nakomawo eno nasanga nnyo obuduuka bwe butyo ngaako ke bwe twali tukola n'abo abantu abaali batusuubuza ate nga n'abantu abalinga bakuba ku dduuka nga nze madamu ng'atakubira nagamba mwangambye kino kyaweddewo kati nga bakubira kwegamba okuhiringa nekuntwalira ebbanga kati ate neweesanga ng'omukubidde essimu neweesanga ng'omusindikidde message obadde toyagala n'olaba ka status n'ogaakamunyege. Nali siraba status ze nengamba kanfuna omulimu ngende enkole nenfuna omulimu nengenda nenkola omulimu nagwo era gwannyambakoko naye era si nnyo nga bw'omanyi nti omala n'okomawo ekiro. Namala ebbanga ddene nga seebaka banaye heartbreak erimu wowe nze oba nagwako ne mu depression nali njagala nakwesuula mu mazzi nze gulaba omwana we omulekeraani ate nga mmulowoozaako naawe ate wali omukyayi n'omukyawa nali mukyaye munnange heartbreak ekyayisa abawala abasinga first children baabwe abasinga obungi babakyawa ogenda olanga n'omuwala ng'akugamba nti nze musizaalangako nga yeekweka kyo kireetera abawala okusingira ddala okwekweka. Buli namukwana namugamba sirina mwana nagamba sitalina mwana naye ng'amuyina ebeera heartbreak banaye tovanga mubufumbo nga tohiirinze.
naye kabakuba enze leero. Tebagenda kukuba ate nga bakubira ki? Tebagenda kukuba ama 100% sure. Nyumizaawo bulungi awo. Watya? Okyawa omwana nga tukyamulowooza nako. Naye namukyawa mama wange sister wange yasooka okiraba n'akigamba mama wange. N'amugamba nno maama Shwini omwana nga tamwagala. Bo nabeerako ne sister wange akaseera awo. N'amugamba maama Shwini omwana amukyaye. Mama naye nanneegendereza. N'abeera nga mbuulirira ne ssenga wange nga bwambuulirira. Omwana wange natandika omwagala nga ntandise okwefaako, ntandise okutegeera nti ebintu tebigenda kudda, tewali kigenda kuddawo, ninatambuza bulamu bwange. Ne ŋŋamba oba lwaki simutwalayo omwana, naye ne ŋŋamba omutwale waabwe. Ne ŋŋamba omusajja ye yasigala aleeta ku buyambi. Yampako obuyambiko ebbanga ne bumala ne bukoma. Kati ate awo nensitula olutalo lwaki tabuweereza. Ate awo nga maze otegeera nti awasizza oli obusungu. Lwaki toweereza ssente? Nensitula awo olutalo. Naye mama wange n'aŋŋamba ebyo byonna okola bya bwereere. Tajja kudda. Ebyo byonna by'okola agenda sigala ng'akola ki? Ng'akyali n'oli. Nenzigyayo amaanyi. Slowly. Tandika okubeera nga I put myself together. Paka lwe natandika okirealizinga nti kati I need me okulabirira omwana wange ate neetaaga abantu bange okubeerawo. By the way nze eyo embeera gye nayitamu nga maze okwawukana n'oyo omusajja tolaba nti twasiibanga enjala. Embeera yankaluubiriza nnyo. Nolaba saayiga kuba mulogo ndowooza ndi mugumu. Toliroga. Yankaluubiriza nnyo. Nenkyawa n'abantu nga ne bwe nkusanga banaye nakyawa ekintu kye bayita omusajja. Nakyawa ekintu ekiyitibwa omusajja. Nga ne wosanga omuzungu nagamba muwala mpa ku kyonkyona. Nga ndaba kizibu kuba process eyo yonna ndaba bwe nfunira olubuto bwe nti oddamu kubonaabona. Kati nga ne buli muntu yenna ngambako manyi Shirini nga mugamba omanyi nedda. Mukama olemu abannanga abaana ab'obulenzi yemmwe musinza okuviirako ebizibu mu ggwanga. Beetaaga kutuga. Be basinze okuviirako ebizibu mu ggwanga muno kankubuulire. Buli muwala akaaba relationship gye yasooka, buli single mom akaaba relationship gye yazaalamu omwana. Abasinga obungi. Abasajja abawala be bazaala nga bakyuka oba baba balowooza. Naye nabo beetaaga tubafuuleko. Simanyi nakumanya. N'abasajja nabo twetaaga tubafuuleko ba single father. Omusuulira omwana. Nedda ate nze manjagala nenkusuulira nga bano omulundi gumu. Oli munyiivu bannange. Kati step mom bw'ajjamu abaana b'amaaso. Naawe osanga omwana wo nga talaba. Bannange ekyo nakyo kirowooza n'ogamba. Tutya naye singa obwana twabusuulasuulayo. Obumusuulira naye n'awulira bwe kibeera, bwe kiwulikika. Obumusuulira. Bannange. Kati n'ohiiringira ddala. Bijja process by process. Naye kati nahiiringa. Mutima gwakaluba. Mutima guli gumite ng'abaana b'e Kasese. Mazima. Noddayo kati obeera ne maama wo ate wajja otya okubeera naye? Najja ntya okubeera ne maama. Yo nayo story eri awo. Rent yatuuka n'agaana. Mama wange n'aŋŋamba omanyi wano tetupangisa jangu ewaka. Jangu eka. Kati wajja otya okutunda ebizigo? Ebizigo nakula nina embalabe. Nga nina embalabe mu feesi yange. Kati nga noonya nnyo ebintu ebisobola okunnyambako ku mbalabe. Kati ate nenkyagala. So kulaba omuntu ng'oli muddugavu neŋŋamba kino kijja kukolera. Tamarika agenda kukolera. Kati ate
sasa okakirowoozaako wali nga nina ssente kati ate kijja wano nga ntandise okustrugglinga nenkuŋŋaanya obusente bwange mpola mpola nentumya ebizigo. N'otandika obyekolera? Sibikola, ntumya nti brandi bweti ne bweti nga ogaa Dr. Rachel biki kati mu ebyo mwempa omuntu nti olina mbalabe olina stretch marks webityo awo nzija mu kizigo. Kaakati ebibuuzo ebyebuuzibwa biri bwe biti nti wali ewa maama waawo ng'omaze okunyumya ku mboozi yo n'ofuna Omumerika mb'Omumerika omufumbo mbu naakugamba mbu mukazi wange ngenda muleka mpasiimu ggwe. Eyo emboozi yali etya? Ekituufu abasajja balimba. Baakulimba era? Nedda. Alina ng'omwana wange bamulimbye emirundi mingi. Ekituufu abasajja balimba. Toyinza kumanya kituufu. Mpulira. Naye nze bwe nali nkwanibwa nagambibwa nti tewali muki mukyala. Kati ababoogera ebintu byabwe simanyi gye babijja kuba mu vidiyo nabulabye. Mukazi wagamba nti omusajja yagamba mukazi wange ngenda mulekawo ntwale ggwe omweru. Bannange nedda si kituufu. Kaakati omusajja yakugamba atyo? Omusajja yangamba talina mukyala. Ne mudeetinga ng'abeera wa? Ali bweru. Ali Bulaaya? Ali UK. Ng'akulabirira buli kimu akikola. Kaakati eno proposal y'ekifaananyi ate yeebeera etya? Naye bannange Shirini weekoze ebintu mu Uganda. Maziga temwagala nsanyukeko. Musobola kulindako nga nakaaba. Lwaki mu kifo kya proposal lwaki teyakulinyisa nnyo? Wamugamba akutwala. Omulalu wakuweera okwatira. Kati ya proposinga atya? Yakuba essimu na proposing. Nakola bw'ati akaweta. N'afukamira. Nnyo. Manaye nava mu maziga temwagala nsanyuke. Banaye abaana bawono simanyi. Muleke nsanyuke. Yagala nsanyuke naye maama eyo proposal ya kizungu nnyo. Yafukamira ku ssimu. Yanfukamira ku ssimu. Waaliwo magnet ebasikaawo wakati. Kati nyumiza. Omusajja ng'akuproposinga atya ku ssimu? Abulaye emboozi. Yaŋŋamba njagala. Nange nenjagala omusajja. Naye naye kati nze nga ne proposal nga tembeeranga nako. Mundeke nange nsanyukemu. Kati oli akyale wamwe ye teyaproposinga? Yali tanjagala. Wawulira ng'ono yakwagala ow'oku ssimu Wawulira ng'ono yakwagala ow'oku ssimu. Waaye nsanyukemu. Osanyukemu. Kaakati nyumiza emboozi ya proposal. Proposal ng'omwami aŋŋamba njagala kusibiraawo. Mugamba daddi siba. Nzuuno nze nansibaako. Nsiba. Kuba abasajja b'e Uganda sikyabasobola. Ng'oyagala w'abazungu kati? Njagala baabweru. Sikyabasobola batukaabya omusanga n'ono omusanga n'oli. Agambe ali ggobiki. Oyagala kaakati wategeera otya ati omusajja ono alina omukazi? Kale nsaba nnyumiza propose ekiseera awo wonna bakugambira okuproposinga byonna nnyumiza. Kati nze mukwano tuba mu proposal olunaku lumu bbiri ndowooza ng'omukyala agamba kanneesowoleyo. Yali akitegedde nti odeetinga bbaawe? Mukwano simanyi siyinza kulimba. Kati omuwala yeepositinga? Omuwala ki eyeepositinga? Mujjawo? Wallahi simumanyi. Abaana babyogera naye simumanyi na bwafaanana. Nze kye nakoma okutegeera yanvuma. Ani yakuvuma? Mujjawo? Ndowooza. Nedda. Togamba ndowooza yajja mu kabokisi n'akuvuma. Nnyo. Ng'agamba mbuki. Yasooka kuŋŋamba njagala bizigo. Ne ŋŋamba kati ngenda kuweereza bweru. Kati ndowooza we singa yatandika bw'atyo sandimuzeemu.
yangamba njagala bizigo njagala oil scrub ne sabuni nga muddamu ngamba nyabo sizze kugula bizigo bakuba wange eganzibwamu nakulabye nga akuproposinga ye byonna n'abinyumya biki byonna n'abinyumya nyumiza njagala obinyumiza nangamba omwami we kale ngera bujja nonyonyola omukyala tulina abaana tulina kino twazimba tulina kino yani kati agenze ku supermarket gula bino nze saamuddamu kubasagala nnyo ntalo z'abakyala abakulu kubeera already abasajja babikola nendamu gwe wategeera otya nti omukyala mukulu of course enjogera ye yali ayogera ng'omukulu mukyala mu audio mukyala mukulu wamulaba oba ku profile teyalina profile picture naye mukyala mukulu kuba n'omwami si mwana muto mukyala mukulu ba age mates yeah naye kaakati namponinga nsirika tewabigamba musajja of course naye n'omugamba kyekigenda mu maaso manye ekigenda mu maaso n'agamba ki si mukyala we kati abali ebweru nze nninye ennyonyi nkole ki nange n'embeera awo n'ensirika kati mwasigala mu carrying on relationship kale era obukyankalano bwaliwo ku katono nga buvaako ki omayo omukazi bye yanvuma bannange kati tetwaliyo tunyumize yanvuma ebigambo ebinene bingi mbuki ate nga nze saana muddi sabiyisa mu mpewo ng'agamba mbuki ng'era obw'omuntu bw'omuwemula n'omuwemula yakuwemula nampemula biki nga nze munaye sibisobola ebyo era n'ensirika oli nembimu forwarding era ndowooza bo ne beetereeza nali manyi nti oba omusajja baategedde oba mukyala wa biki anaakuddira nedda nti oba anankyawa nti oba mukyala we biki asigala ayogera nange nasigala ng'obuvunaanyizibwa bwonna abukola kaakati era akyabukola kati ki ekyakujje mu dduuka omusajja teyakufunira dduuka business n'ogijja mu dduuka n'ogiza online ebintu nga bwe mubiraba si bwe biri edduuka ddyo ngenda kufuna edduuka eddala naye lino edduuka ndowooza omwami yafunye omuntu amuwaawo ssente ezisinga ezaffe ate nze kano akadduuka si nti gamba nti mulimu nnyo ssente za musajja nakatandika n'omusajja sinnamulaba era sijja gamba nti mulimu miliyoni ze 10 kuba temulabika na miliyoni naye asobola okukusapootinga nga patanawo omupya si bw'aba ayagadde ayina okukusapootinga akitunulemu akusapootinge akitunulemu business agitege ku next level okitegeera kati awo ayina nakukuwa zikutwala China okitegeera oba Dubai oshopinge edduuka lirina oyo landlord waffe ndowooza yafunyewo omuntu amuwaawo ssente zabadde akola ki zabadde ayagala si nti mbadde mmanjibwa nti sisasula kuba mbadde emitwalo 15 gibadde tegisobola kunnema omwezi kuba libadde edduuka lya muntu kati mwalimu eyalimu nga bali subrenting kati nze okukalaba nakalaba nga yali akasubrenting akoze eki avuddemu kati nze nenkasaba nga of course nkeesobolera kati era tubadde era mu ntegeka erifuna edduuka eddala koze ebbanga kati lyenkoledde omwaka guwera kati kayi ne tusasula renti bwatyo bwe yatugobye ffenna kozi ne gwe mbadde nsubrentingako naye baakoze eki bamugobye mwenna lufaaya sigamba nti bwe naba nziza ewaka tekitegeeza nti ndi oba nina embeera gye mpitamu nti oba mbonaabona nze nebaza Katonda embeera gye nalimu si gye ndimu kati si gye ndimu era abantu kye bali okulowooza eyo nti oba bangobye tebangobye but for now okolera online for now ndi online baatugamba mbu wasindikira omusajja ekigaaga ani yabyogedde ku internet ani abaana basala ekigambo wabikola mbuno wasindikira omusajja ekigaaga mbu omusajja n'agamba mbu kati oyo omuwala mu mukyala nze tebannankyawako sijja bbaliini ekikiggwe ngenda kufumba obufumba bwange obwa online mbutambuza bulungi wow amazing myezi 9 kati 9 8 kati omusajja anajja ddi
ate ezo olina okumpita omusajja oyo nga nina okubaawo okupropose okutunuzeemu kamera. Waawe obuvumo bwange obwa online mbutambuza bulungi. Amazing. Kirungi nti obwenyumirizaamu naye weekuuma. Musajja tasanga nga baakutwala. Omanyi nno n'abasajja b'ebweru mulwayo n'omwana nga mulungi olaba bamutwalira awo. Wali badde weekolamu omulimu. Boogera sikiweerezanga naye ne bwe mba nkiweereza oli mwami wange. Yakuproposinga. Tuli mu bufumbo bwa online. Ono omwana nange akyali mu gal era ye. Akyanyumirwa bulamu kankubuulire. Obufumbo bwa online mubutambuza emyezi 9. Naye kati abasajja ababeera ebweru bannange simanyi nakibalwisaayo kuba obulungi omwana ono bwaliko simanyi nakumanya. Ajja alabe ku shirini we. Ajjala. Kaakati maama bulamu ow'eri ebweru. Bwakulaba ku intaneti kuno ng'ogamba nti gwe ne bbaawe mukyali babiri. Simanyi mwana gwe. Sikuleetera ebizibu. Zigenda kulonda ntalo z'abantu bakulu. Simanyi. Nange wange bamubba. Nange wange bamubba. Gwe sirika tuwulirize guest. Wamma ogambye ki? Wange bamubba. Nange omusajja wange bamubba. Teyali wange. Gwe nayina bamubba. Kaakati tokiinaamu buzibu kubba. Temugamba namupasula. Simanyi bo teboogera mazima. Abasajja teboogera mazima kati nze mmanye ntya nti mufumbo oba si mufumbo siyinza kumanya. Ye kyaba ngambye kye mba ngenda ogendera. Takomangawoko mu inbox yo kuva ku proposal. Omukyala. Namublocking. Bannange agenda kukulaba eyo ku TikTok nga bakusazeesaze. Ng'oli wano ku internet owaana bbaawe. Sirina kyakola. Annange nze ono omwana ali gumite kati nzikiriza. Angambye ali wumite nga sinnakkiriza kati nkakasizza Shirini. Naye ng'ekizigo kitambula kitya abaklayants bakigula. Bagula. Olina n'ebyabaddugavu. Bagula. Batugamba nti n'abantu b'ebizigo mulina ssente mbuziyingirira ddala mu kizigo. Nsaba bakuggulirewo. Nga bw'olaba nti naakatandika. Ate nze n'ekirala nina obuvunaanyizibwa. Mama nga atunuulidde nze, omwana nga atunuulidde nze. Abantu babaddeyo ku intaneti nga boogera omugambo ogutokomoka nga bagamba mbu edduuka lyakulemye, obufumbo bwakulemye, kizibu ki ekikuliko era nga baagala okumanya kizibu ki ekikuliko. Naye baganze ngenda kumubuuza ekizibu ekimuliko. Adija buli omu mu nsi muno ayina ebizibu. Challenges zayitamu. Sijja gamba nti oba nina like oba obulamu bwange oba buli ku internet nti abantu abamu naye abantu abamu balaba nze kye mba njagadde balabe naye ebintu ebimu byesagala balabe sibibalaga. Ate tewali muntu atayita mu mbeera nange gye mpita mulwa kuba munnange nze kyange kiyinza okuba nga kinene oba nga ekikye kitono. Sijja kwegana nze Adija ndi muwala munaku. Tuli banaku era ebintu bye tuyinawo ewaka nja kugamba nti ntuuyo zange. Kayumba ntuuyo zange. Mama wange wera okubeerawo paka kati sinze Katonda ntuuyo zange. Sisita wange atunuulidde nze nange mwennyini ntunuulidde nze. So kati abantu abamu sibanenya kwogerawe batyo unalabye abamu bagamba nina ekisiraani. Waliwo abantu abamu nga mbiraba lwakuba nze siddamu ntalo like siddamu bintu by'abantu osobola n'okusanga ojja mu inbox n'onteerako akamesagi noga Adija. Naye ekisiraani kyo nze ng'omusa agamba nti oba nkirina naye ebyo bino yino embeera gye tuyitamu. Obulamu bw'otambuliramu. Nange neegombako okubeerako ewange nga sibeera na mama wange oba nga nnyumba yaffe ewedde naye busobozi sibulina. Okiwulira busobozi sibulina. So kati ekyo ekisiraani buli wamu weekiri. Buli wamu weekiri abalala bakirina naye munnange.
Mbambalaba naye munange obudde obukayana n'abantu abakulu mbasibulina. Nabo munange ate abo babeera bavuma nabo baba baagala kwetawululako ekyo kistress kye baba balina nakikumalirako. Ate waliwo abantu abamu bendaba ku TikTok nabo balinganzi naye ate yawa opinion ye nakuvuma n'ekisiraani naye ng'ate mufaanagana. That is too bad, bannange. You don't have to use kisiraani on someone, guys. Nabayo beautiful but unlucky. Naye baana mmwe. You are very lucky. Gwayina n'omusajja yakuproposinga online. Ekyo kisangika. Gwe. N'obeera gumite ne baleeta ebimuli omusajja n'afukamirira ku ssimu. Gwe ekyo kisoboka wali okirabyewa. Tebaali gumite. Yagwa mukazi asoose mu Uganda. Okuproposinga ekifaananyi. Lwakuba omusajja wamutukweka tewamutulaga. Sa proposinga beba small gamba bino ebyegundi sayanjula kifaananyi. Wa proposinga ki? Bakuproposinga batya? Si ku ssimu. Ekyo kiba kifaananyi. Wabula mwana gwe. Kati akaweta wakeegulira eno yakaweereza mu DHL yakola. Tebabiraba akaweta bakagula ne bakampa. Ne bakakusindikira. Yakupima atya engalo? Nagendayo ne weegezaamu. Nkugamba ekimwana gwe mundeke nsanyuke. Naye era proposal ya online esinga nga tebakuproposingiddeeko ddala kati nze tonsinga. Onsinga emirundi gyonna. Gwe nno kati oli kati akaweta kaliwa? Kaweta kaakano kwekali. Munnaye kwekali. Tulaga akaweta k'omwana yasi. Munnange kwekali akaweta walayi kwekali ka Diamond lingi. Mwongumi. Kabakuvube tebagenda kuvuma nze wendi. Yenna akuvuma ajje wano. Ena muyisaamu kibooko. Naye nga munnange weebale kubeera gumite. Weebale kulabirira maama wo. Weebale kwagala famire yo. Tekisangika naddala mbasire queen. Oli sire queen? Sisuubira nze simanyi. Naye kati essaawa eno n'ofuna omusajja kati ng'oyo ow'e Bulaaya ng'olina okufumba amatooke biki obiddamu? Nze bannaye munsonyiwe munsaasire saagala. Tuyagala kufumbirwa? Si kufumbirwa wabula sikyayagala kuddamu. Njagala kukola bukozi tintuukeyo omukozi akamira akafumbye nkajjule nkawe bbaawa. Bannange omukozi ate taakwongere? Oyo mba nkuba mukube. Kati okuze olinamu ku bukonde. Oyo mba nkuba mukube. Nenfuna omukozi omulala nanneeyimbamu. Mweragako embi. Mba nja mukuba. Ebifikawo bikwate ettaka. Era akigezanga. Tebakusiba munnange. Yonna omukozi agenda okujja ewange. Suubira emiggo. Sijabisobola mwana gwa Adijja. Ofunayo akaana akato balimba nti ogenda kasomesa. Sijabisobola manjagala tubeere bafumbo okole nange nkole. Tukomewo ewaka kamere nkakujjulire naye nga waliwo akafumbi. Okafumba naye tuweemenya nti oteeka mu ndagalo. Abasajja abamu abayagala mbu kukola kikunyiga fukamira. Ofukamira nga bakuwadde ekirabo owulira kati kankubuulire. Ofukamira bakuwadde ekirabo ng'olina kyeweebaza. Mwami bba wange weebale kundabirira naye tova mu buliri n'ofukamira obuuze. Nze ndabanga ogw'omulembe ogwaggwako oba omwana mwono. Wali abakazi ababikola? Kuba Hadija ne bw'ofukamira nze nafumba. Okola bwe ya necessary. Nafumba nagololanga wardrobe namba. Nga n'omukozi waali. Kati omwami anaatambula engoye singolole. No, waliwo omuntu aba asobola obbikola. Naye kati ebyokufumba byofumba. Tolekera omukozi okufumbira bbaawe emmere. Sikyanze saagala byakusiiba waka. Saagala byakusiiba waka. Era omwami wange bw'abanga kyayagala kufumba kukale kubeera housewife. No, you can be a housewife naye ng'okola n'okkola. Ebyo bibiri obisobola? Sibisobola. Tufudde omwana ayagala abeere mu bufumba asosole busosozi njala. Si kusosola njala okola kiri necessary. Naye nti nziraawo manya bino.
Kyasobola n'abasajja be Uganda already ne waba kuwasiza ekiyigo kibeera bweru manya mutwalirayo mazzi. Bweru? Manya mutwalirayo mazzi manya gatokoseeko. Kadomola. Akantwala kadomola kunaaba. Ompase. Nkundagamye nsagala n'abasajja ba Uganda. Waliyo abasajja ye munyonye buziga ekyanje eyo muyenga bo bayina ebyomu nnyumba. Bebo boyagala? Njagala omusajja nga ali gumite. Atya? Alina sente sagala muntu wakutwalira mazzi mu kinaabiro. Maya katawera omulinde ebweru omuwerekereko muyingiro omuzigo. Ebyo byadda. Byagala mwana. Naye waliyo abalivinga kale obulamu obwo. Ate nga bali happy. Olaba bali e Dubai bed space awerekerako bbaawe mu kiyigo n'amulindako n'avaayo mu bed space. Gwe laavu eri e Dubai ogimanyi. Saagala mwana gwo. Embeera nagiyitamu. Ng'owerekera ku muzigo. Ngamba fenga nakulira ku muzigo. Ogenda kunaabira mu gwe ate ofumbirwa omusajja naye mugenda kanaabiro k'ebweru. Abanaabira ku lubalaza. Nze naabidde ku lubalaza. Okiwulira? Toyine mugirwalire kati leero mwabagenda okujooza. Mama baba akuwulire nga mulwanira kunaaza toyi. Naye nsaba Allah akyuse obulamu bwaffe ffenna abantu abakulira mu mbeera bwekyo ey'okunaabira ku lubalaza. Kuba omwana alina entenda gy'agitenze. Oluusi olina kulinda budde buzibe ng'ekinaabiro kiri bulala. Anti onaaba amazzi agagwa wansi ge gakutonnyera. Bannange ngiyiseemu. Kati oyagala omusajja nga ali gumite. Aliwumitse. Ojja mufuna kati already olinayo aliwumite owa online. Ninayo already aliwumite. Naye bw'abeera nga mpozzi aluddeyo tuyinza okufunirayo waneene aliwumite mu bitundu by'ebuziga munyonyo kyanje eyo. Abasajja tebababuukira bwe batyo. Babakola batya? Olina okubeera patient with your life. Maybe ayenze siri nnyo ku basajja. It is good. Situnuulidde nnyo kale engeri gye tukuze nga ffe abeepambanira okutula n'olindirira omuntu sikyagala. Ate nga it is the right decision. Kikuyigiriza okubawumite. Osobola okubeerawo ng'okimanyi nti omusajja tagenda kumpa naye n'omanya okwetuusaako ebintu. Kuba kati abamu abaayagala akaviiri okeesibise akagoye okeegulire. Abasajja akagoye kati olwo omulimu gwe ye guba gwaki? Tiketi nange kyenneebuuza. Takusasulira rent n'akagoye okeegulira n'enviiri ozeekolera. Abo basajja mubajjawa? Nze sibaagala. Awo abadde obw'omu asinga. Abadde obw'omu asinga. Ate n'abasajja b'ennaku zino tebagaba ssente. Bangambye mbu mu kifo ky'okukozesa platform y'okulanga ebizigo obeera kuli eri n'ozannya obuzannyo obudde ne buziba. Mbu kyova olaba edduuka lyakulemye. Ekisokera ddala kapeegi kange. Sirina manager. Sirina babayita bakyaba. Toyina akutegeerera. Sirina ategeerera. Ye nga ye abuuza nti wakisiranga kizigo ye ekizigo yakitegedde ati. Ekitegeeza ekizigo akiraba. Kati aba TikTok abamu kati abamu abambuulirira si be balina okumbuulira ekyokukola. Ebirowoozo byabwe bikola ku bo naye si ku nze. Omanyi kyoyagala budugaala. Kale ndowooza mubitegedde bannange ebya Shirini byebyo olunaku olwaleero ayagala okugula ku kizigo akusangewa. Ndi online kati. Yes. Online namba yange eri 0751 84 3519. Muwagire omwana ow'obuwala mumuguleeko ebizigo mumuguleeko ebintu abeezeewo obulamu. Yakoowa okusabiriza yakoowa obufumbo bw'ennaku bw'oba oli musajja ng'oli eyo jangu ng'oli wumite. Bannange mulamu wange tanyiigira. Naye ng'ojja kunemesa obufumbo. I'm so sorry. Mulamu wange ayinza okunyiigira. Bannange ensonyiwa Zadzi yonna gy'oli. Just kale kugamba kayiseewo buyisi. Ansonyiye. Atusonyiwe. Agunde. Osense. Nsense buse.
bonna bamalamu amaanyi bakimanye nasensemuka dda. Wasensemuka dda tolina gyodda ono omwana anyumisiza emboozi yange ey'olwaleero. Bannaye mwebale kutulaba, mwebale kusubscribe nga sigenda kubanga nsukawo. Yenze Hadija Kigozi, jangu ku HK Furniture nguleko furniture bannaye sikyabalaba orders zikendedde. Mpozi ate tulina n'edduuka ku Jumia. Tulina edduuka ku Jumia mu Jemba we linki mweri mu bayaawo. Munguleko ebintu online ne bw'oba oli mu nnyumba kyonna kyoyagala tukireeta. Naye ogula ku dduuka lyange HK Collection ku Jumia. Osobola n'okusaachinga HK Collection ku Jumia n'ongulako ebintu. Bw'oba tosobodde osooka okubira ku nnamba y'essimu gy'olabaawo wammanga ne tubeera nga tukuweereza link osobole okungulako ebintu ku Jumia. Mwebale nnyo okutulaba. Assalamu alaikum.